ku kyalo Uganda ku mutala Nasere ebikokoto bya nneme byatandikira one byeyongera okutuuka enabwero emibiri abantu bano gye bawangalira mu teyawukana kweyo abatabala bakusiddwa ebikokoto gye bayitamu nga wadde amaaso agasinga atuluniziddwa abali okumpi ne Mwasanjala wahoyima okudda e Kampala kati kabuze katabu kulimiza Buganda okuli amatereke n'abantu abakoseddwa mu bikwekoto bino olw'obunye bibadde batwalidde abazibalajana bano bagamba nti abakulimizi baabwe okuva lwe babenyera ebintu byabwe tebalabanga kyokka tebagwa ku mikolo ng'ate abasinga bawa b'ennansana kyokka nga nnema yasookera ku bo ekita kye bavunana abakulembeze baabwe bwe butabasakira nga ddina ekyokulya bawa makiwame kilo 5 zakawunga ze mujja kutusunga lyako abatusunga enyumba ya sente mmeka enyumba kuliwa esimbo enyumba zimbibwa ku sente mmeka bavumidde ebikola by'abaana b'okutabikiriza ebyobufuzi mu buyambi obwaleeteddwa abantu ab'enjawulo beebazza abazalisa beesobodde okubadduukirira n'obuyambi butali bumu kati n'obwogerero olusinza omwana kikulina nefe kansalawa bwabadduukidde mu badde Harriet Kayaga abwaddeekiriza bunga 2,000 eyennyamidde olembera abantu bano gye balimu abantu emitima gibali waggulu tebalina ssanyu banakuwavu nnyo balabanga ababundabunda mu nsi yaabwe kyekyo kyensoose okulaba era nga nkubiriza gavumenti ekwatibwemuko ekisa wamu n'ekitongole ekya NEMA erowooze ennyo ku bantu bano. Kayaga sibye abazira kisabalala bongere okudduukirira abantu bano batuuse abo yakusakidde eggulu kulwabukedde TV nzize lwansonga kuba polowinga ku kibi bali mukola mumuterere kubuulira mazima ogenda kukundikira ng'olaba ogenda kukundikira ng'ebigambo byenjokedde okomawo gye ndi ng'angamba mbutu mulangira oyogera amazima